على الإسلام حتى نلقاك عليه basaze bannanga bibitiibwa ntenga nkagala basaze bannanga b'ebitiibwa kikulu nnyo buli lw'okijjukira n'okirowoozaako nti nkyali mu balamu buli lw'okijjukira kirowoozeeko nga bwebuuza Allah manja ki mu sura gye bayita mulk aya 2 Allah yakyogera liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kyekyo Allah kyakubanja kulongoosa kulongoosa okulongoosa kw'omukaafu kusiramuka aganye bwafa nakigamba era nkiddamu mu surati wa Ali Imran aya 10 Allah yatugamba nti wa ulaika hum waqudun nar ezo nkuza muliro ebbanga lyamala ku nsi oba ttono oba ddene yagaana okulongoosa ate omusiraamu alongoosa atya ekibuuzo ekyo kinene nange nagambye okukyanukula wuliriza bino basaze bannaffe munnange abamu tebabiwuliranga nako abamu babiwulira ne babibadala mu Qur'an mulimu essuula eyitibwa Qiyama aya 3:6 Allah yatugamba atya mu aya eyo kibuuzo yatubuuza nti ayahsabul insanu an yutraka suda ayahsabul insanu an yutraka suda omuntu yalowooza nti ajja kulekebwawo kulya butaala Imamu Shafi'i yatusomesa bw'ati aya eno yatugamba la yu'maru wala yunha gyali omusaza akyalina entegeera eyo nga yajja kubeeraawo yeeyisanga bw'ayagala nga ye bambi mbuye la yu'maru talagirwa wala yunha aye taziyizibwa kifu eddiini bagiyita busiraamu gye wayingira munnange waliwo ebitambula ebiwulirwa n'ebirabwako nga biraga munnange kisoboka okuba ng'abaddu bangi bayingira mu kintu kye bataategeera twogera ku busalafu gwe musomo gukyali mu ddiiro wulira introduction gye tutandise nayo omusomo gwa leero bwewumbawumba bye twakoogera bivaamu ekigambo kino kankifunze okiwulirize nsaba Allah akkirize kiwulikike ate kitegeerekeke diinuna al-islam diinuna al-islam eddiini yaffe busiraamu yujra ala amrayn etambuzibwa ku nsonga 2 al-awamir wan-nawahi biragiro na biziizo
nekitegeeza kikkiriza lwa mpaka oyingire mu gurupu y'abasiraamu abagezi abali ku busiraamu origino kubanga benkola yaabwe yeeyo etya mpozi gamba balagirwa ate baziyizibwa eddiini yaabwe bagitambulizaawo ku biragiro na biziyizo wa masdaruhuma era nga bo bakkaanya ebiragiro ebibakwatako bebawa ekitiibwa n'ebiziyizo ebibakwatako bebawa ekitiibwa min masdaraini bisibuka mu nsonda biri alkitabu wa sunna ala fahmi as-sahaba mu Qur'ani na hadith kuntegera y'abasahaba abo wobalabira kiragiro kivudde mu Qur'an kivudde mu hadith nga bagonda kiziizo olwo Luganda lwegamba kiziizo kivudde mu Qur'an ne hadith nga bagonda tebalagirwa buli omu si buli omu ava eri n'alagira si buli omu ava eri n'aziyiza nedda min alkitabi wassunna ala fahmi sahaba awo abasiraamu abaddala baluwa abali ku busiraamu origino otegeeza baluwa abasalafu we batambuliza eddiini yaabwe tuli mulembe nga abasiraamu bangi bo balowooza babuwira bentegeera envundu bali mu kusanyusa shaitaani bali wakati mu kunyiza Allah bo balowooza nti obusiraamu bya self service omatiramu ebimu kyotamatidde ngaoki mu ddiini yani era bo wulira mu busiraamu bamatiramu bintu bisatu kuliisa ddyo kutola salamu na kusaddaaka ate ebirevu tobaleekaanira tobamalako mirembe ate okendeeza engoye ebyo tebagala kumanya era obeera obavumya ate bajumbira bidaati nobalabula nti eyo bidaa mawulidi bidaa zikirikalenge nno daawa z'enjiri nno edduwa z'abafu nno oba bavumye mu busiraamu bamatiramu bisatu oyagala bakkirize nti wasoma somesa kutola salaamu kuliisa ddyo na kasita benjogerako bamanyi baliisa ddyo lwakyo mbaka yagana okuliisa kono era monna bidaa akaana ayinza n'okukayisaamu oluyi oliisa kono tuli bakatuliki wano tuli bakristaayo gwe tokimanyi nti abasiraamu baliisa ddyo tokiddangamu akakubya oluyi ate ye musazi wa birevu neerabira eyalagira ebirevu yalagira okuliisa ddyo bannange ennimbye banedda eyalagira ebirevu mulala naye tulagira okuliisa ddyo mulala afatuminuuna bibadi lkitaabi watakfuruuna bibad mu busiraamu mumatiramu bimu ebimu mwagaana munnange kibi benjogerako bannabidaa bwoba oli munnayuganda obamanya badde awo bagaba amaka gaabwe tegwaggwamu bijjulo ennyumba ewedde agenda kuyingira ennyumba kikyolabawaawo emmere awo emmere ente 3 enkoko tobala kisoboka okujja buli ajja kisobola okuba nga buli ajja n'oluwombo lwe bannange bagabula agenda emaka kyekiriwo mmere talinga livuga pirawo nga avaayo ga soda subhanallah bagabula akomyewo emaka kikyolaba wewe mmere bagaba gwe ne beerabira nti yasomesa
obukulu bw'oggaba ate yennyini eyasomesa obubi bwa bidaati ye munnabidaa mbw asaddaaka nnyo eyasomesa okusaddaaka mulala neyagana okusala ebirevu mulala bamugezi eddiini yaffe ogitambulize ku misingi gyayo akaseera ketusigaza ku nsi katini tekajyamu kasatuukiramu kyenkusaba kyekyo emisingi gy'eddiini giruwa al awamiru wannawahi biragiro na biziyizo era mu ddalasa ya leero neegombye nnyo okugamba ekigambo kino kubanga ndi akakasa ogusembayo nti okimanyi wabula kijja tuyambako okutegeera omusomo guno gwogera ku busalafu oyo musalafu bategeeza ki nawe okitegedde baba bategeeza nti ali ku busiramu origino butya obufaanagana n'obw'abasahaba kuba naye mutunulire olabe basahaba bwe baameranga ebirevu nga babisala mbuuza mmwe nga babisala basahaba bwe baameranga ebirevu nga babisala ate omusiraamu oyo musalafu abisala mu busiraamu bw'abasahaba mwaliyo okwabya ennyimbe oyo musiraamu musalafu ayabya ennyimbe waliyo zikiri kalenge bano ba 3 days 10 days 40 days ani ali tayari naliko omuzikiti ogumu nga gujjudde omuzikiri yafunayo musiraamu ogwo yawanika ningamba basiraamu balabufu ani ali tayari mutwala mu muliro abazikiri kalenge mu basahaba waliyo mu basahaba abazikiri waliyo abayiri katugeze Muadh ibn Jabal nga kubya olukuŋŋaana nga bwasomako mu Quran bwasomako ne mu baperisuuti asome eno yasembesa Quran nayeta n'akanyiriri okuva mu baluwa ya Pawulo nga wasomako mu Quran wasomako ne Babulaniya byaliyo ebintu ebyo kibayita busalafu kyeki kwe kubeera ku busiraamu origino kyeki kankigaziyemu kwe kubeera ku nkola y'abasahaba obusalafu kyeki kwe gobeera entegera y'abasahaba ng'obusiraamu bwo bufaanaganira ddala n'ow'abasahaba bannange kino kiriko obwina kirumiriza kitya mpozi teri kakodyo mukafiiri kasobola kuyitamu kuwona bukafiiri okujjako okusiramuka ate teri kakodyo musiraamu kayinza kuyitamu kuwona bidaati okujjako okufuuka omusalafu obusalafu kyeki kwe kubeera ku busiraamu origino bannakampala bo bakimanyi era n'abasuubuzi bangi okimanyi nti bagaggawaliddeawo kubanga ye asuubula bibiri kinaki siwulira kinaki origino ne dupe tembimanyi ebyo era bw'otuuka mu dduuka essimu ng'agikulaga bambi balina amazima akunnyonnyolawo nti eno origino sente meka mumbulire muli be Kampala sente meka katugeze 75 ogirabye haki ate eno duplicate sente meka 11 omusaaze n'asalawo yekka mpa origino oba mpaka dupe ako naye ngende nseetuleko naye ng'akitegedde enjawulo eri wakati wo origino
ne duplicate teri musaze teri musiramu wallahi nga yali awo wakati taliko original ay taliko dupe yali taliyo kakati atewulira ku topiki je tuliko eyitibwa busiramu kino ekigambo kinene dini ya Allah al-islamu dinun ilahi ya dini ya Allah musura gye beta Zumar aya yokusatu Allah yajogerako bwati yatugamba nti ala mbabuulireko lillahi dinul khalis edini ya Allah tajagala mukakicha ayagala giraba ngeri purified ebe nebitegeeza ki tobitegerera ku ango ye dunia ntoli waddembe okutwala obusiramu original oba dupe toli waddembe sibye bino ebyamasimu ku nsonga y'obusiramu oteekwa kutwala siwulira original yaddenga ani agizawo ekigambo mudarasa mbaddemu ani agizawo ekigambo awo yaddenga oteekwa kutwala original wadde yaddenga bamuseera lwaki anti waliwo obujulizi obulaga nti ejjana Allah agenda gigabira ku busiraamu original wasataftariqu ummati n'abasiraamu bajja kwawukanamu ila 73 firqa ebibinyansavu bisatu kulluha fi nnar byonna bya muliro illa wahida okujjako kimu bwebambuuza nti kyekiriwa owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ayogera amazima gasembayo sallallahu alaihi wasallam yagamba man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi man kana ala mithli ma ana alaihi alyawma wa ashabi bebasiraamu abalibeera ku busiraamu obufaanaganira ddala na buno bwendiko ne basahaba bange bebokka abakuwonyezebwa omuliro jahannamu ate abali ku dupe teka kutanda nolowooza nti bya optional bw'oyagala obeera ku original bw'oyagala obeera ku dupe bano ne baleka ebirevu ng'obalaba gwe n'okalakata oli ku dupe wagana obusiraamu original daba okwewunza okw'olwatu original omulabye omuganye si bye bino eby'omudduka ng'ogula amasimu nti it is optional oba otwala dupe oba otwala nedda ekyokubeera ku busiraamu original lwampaka oteekwa kubeera ku busiraamu origin oteekwa kubeera musalafu ng'obusiraamu bwo bufaanagana ng'obw'abasahaba nkwegayiridde togaana lwaki min al awamiri l ilahi kyekimu ku byatulagirwa okusinziira ku arush nga kisimbuka ku arush nga kisimbuka wa Allah waman yushakiki rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wayattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Suratu Nisa aya 10:15 kyetegeeza buli musiraamu ateekwa kubeera ku busiraamu original, buli musiraamu ateekwa kubeera musalafu, buli musiraamu ateekwa okulaba nga obusiraamu bwe nga bufaanagana n'obw'abasahaba. Obusiraamu bw'abasahaba temwali mawuledi, temwali zikiri kalenge, temwali njiri, temwali kusala birevu. Obusiraamu bw'abasahaba temwali kusala birevu wadde okendeezaako, temwali kweyesa ngoye. Ate edduwa z'abaana b'amasomero no, ebyo tebyaliyo.
ate dduwa za 40 sagala kwesiranya netekeko ekintu ekivundu mbuze tusomera abafu nedda bannabida aze basomera abafu mu basalafu zaaliyo no ate mauledi no ate amadda ga mbogo mu basalafu byali ebyo no eddiini yaffe etambuzibwa ku mipiira ebiri al awamiru wannawahi biragiro na biziyizo kati wulira Allah yatugamba mu sura eyitibwa Qiyama aya 36 ayahsabu linsanu an yutraka suda. Mu darasa yaffe eno yennyini aya eyo njivunudde kanyongere gye kugirayo kyekiri mu aya eyo. Gamba kibuuzo naye mu kibuuzo bwe kityo Allah tayagala ansa. Bw'oba osomako ku usulu tafsir ekibuuzo bwe kiti kyekigwa mu ango y'ebibuuzo ebiyitibwa istifhamu inkari. Istifhamun inkari, amakulu Allah ali awakanya nti tekiriyo, gw'olabanga ekiriyo naye tekiriyo. Ekyokubeeraawo nga tukola bitwanguyira, ekyoyagala kyokola, toliko biragiro, toliko biziizo. Ku nsi yaani kwe weefulira kyetwala. Kati Allah yakigaana, tayagala kiraba ku nsi kuno. Bannange ffe baani abasiraamu abali ku busiraamu origino, ebimu ku bye tutambulirako kyekyo kyowulidde ffe tukimanye bulungi nti tulagirwa, ate siwulira tuziyizibwa. Tokakanyala omutima, jahannama jaggubotola nga tonnafa bamugezi. Osale eddiyo weyunge ku gurupu y'abasiraamu abagezi, bakola batya? Bo balagirwa ne baziyizibwa. Imaamu Shafi'i wuli abyogera ku aya eno yatuga nti la yu'maru wala yunha. Omuntu yalowooza nti yetalagirwa ate taziyizibwa. Waqala Ibn Mas'udi, daba enkola y'abagezi, daba system y'abagezi ko batambuliza eddiini eno. Ibn Mas'udi yatugamba atya? Yaga nti law umirtu bis-sa'i la sa'aytu hatta yasquta ridai. Singa nalagirwa kudduka nalidduse, nze gomulaba nalifubutuse emisinde to the extent paka nesooka yange neegwa. Ngamba nti obyowulidde bitegeeza ki? Kati kabye nkunyonyola kati Ibn Mas'udi yali ayogera ku aya ziri mu surati Jumu'a. Allah we yatugambira ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Bwe baziinanga ku lunaku lw'ejjuma, waliwo obujulizi obulala obutegeeza bino. Amakulu kwaziina kuno okulangirira nti imamu ali ku kituuti. Ebiraki mbyogera anti eriyo emizikiti olwaleero nga girina okwaziina kwa mirundi, siwulira katugeze basala 7 ku 6 kitundu nga baziina. Kati aya eno tegamba kwaziina okw'omu6 kitundu, baddamu ndi okwaziina okwokubira kwaziina ddi?
gamba nga imamu alimidde ku kituuti saa mekeza ku saa 7 kati okwazina okwo Allah kwagamba nga imamu ali ku kituuti idha nudiya lissalati min yaumi aljumuati fas'aw okwazina okwo bwemukuwuliranga mudduke ila dhikrillahi mugende ku mizikiti wadharu albay'a businesses muzireke kati ode ebojiwulidde kati ibn Mas'ud yayogerako yatugamba nti law umirtu bis-sa'i singa nakitegeerako nti Allah atulagira kolashi kufubutuka misinde la sa'aitu nalifubutuse hatta tasquta ridai paka nesuuka yange neegwa kati yato nakitegeera kakati nesuuka yange neegwa kakati essuuka yali ayogera waliyo ennyambala eno etya mpozi gamba nga bahaji gye bambala gamba mu hijja wagirabako ebeera etya mpozi gamba bwansi nkutu ate waggulu gamba suuka tembiwulyangako ebyo era tebambalirayo bino mikolo gya hijja n'emikolo gya umura bino Allah tabyagala n'empale tajagala wadanda paati obijjamu byonna n'onaaba n'ofuna gamba hirami n'osiba wansi gamba nkutu enyodde bulungi ate waggulu siwulira kati oba obitegedde kambisembezebwe nti kakati kye bayita rida ibn Mas'ud kye yali ayogerako kyekikola ng'essaati ibn Mas'ud yagamba atya singa Allah ulira kikye tunyonnyola eddiini yaffe eyimiridde ku biragiro na biziyizo kkiriza oyingire mu gurupu y'abasiraamu abali ku busiraamu origino kubanga bo enkola yaabwe yeeyo emitima gyabwe migonfu balagirwa ate ne baziyizibwa bwalagirwa ng'akola bwaziyizibwa gamba ng'aleka talinda mwegayirira just kutegeera nti obusiraamu bwagana okusala ebirevu n'akireka era tolowooza nti basaaze bana batasala birevu mbubbo tebamanyi wali saaluuni bakimanyi era bakimanyi abasaaluuni balina ebintu byebasiigako feesi nenyirira netemagana ng'eyamadamu kubanga kati munnange naawe okiraba tayimu yaliwooko nga basazi b'ebirevu nga babutukabutuka agantuntu mwali bato temwabirabako ndowooza mmwe abantu abakulu bo babimanyi ne shaitaani yayingirawo nebalagirira eddagala balina simanya aftershave olumala okukalakata nga bayisaako feesi nenyiranga ey'amadamu ate bino ebitulututtu tebikyamera nosookola omusaaze bwatemagana yalaba anyumye aligenda okutuuka mu kabbuli nga lwakitegera nti feesi yagyonoona kubanga wulira ono sahabi ayitibwa Shaddad ibn Aus yayogera ekigambo mu mbeera yeewuunyisa ensi neeyuuguuma yakyogera ddi fi maradi mautihi mu bulwadde bwe yafiiramu ddaba badde balina emitima emigonvu yabagamba nti zawijuni mulwadde muyiba mutekereza anakeesa atakeese simanyi kitegeera mu mbeera eyo ayogerera eggambo lino yabagamba munonyeza omukyala mpase ne beewuunya gwe omulwadde bw'atyo n'abagamba nti inni akhsha an alqa allaha azba nze mu byensinga okutya ddaba entegera y'abagezi bye neeraliikirira si kufa kubanga sooka olabe era nteekwa kufa wabula nze kye neeraliikirira kwe kufa
nensisinkana Allah nga ndi muwulu. Yayagala sinkane Allah nga siwulira nga mufumbo. Olwaleero osanga omusaaze nga teyeralikira kusinkana Allah nga kyemwa, kuba ojja kufa. Ekyo si kyekikula bo tobona bafa, naye feesi gyotwala mu kabbuli, eyo feesi gyotwala mu maaso ga Allah, eyo feesi ebyekisiraamu byakutama, oli musaze wabirevu. Wuli ebigambo bya Ibn Mas'ud yatuga nti law umirtu bissa'i la sa'aytu hatta yasquta ridai. Byembadde nkusembereza kubanga waliwo obujulizi obutegeeza nti ekigambo kiri nti fassa'u ila dhikrillahi, mufubutuke mudduke emisinde mugende ku muzikiti. Waliwo obujulizi obulala obutegeeza nti Allah waffe yaye tatugamba kufubutuka misinde, wabula ali atugamba ki? Bakiyita an-nuhud. Mu Luganda yali atugamba kusitukiramu, so si kudduka, wadde nga yakozesa sa'yu kudduka, naye yali ategeeza kusitukiramu. An-nuhud, kusitukiramu an-nuhud. Obujulizi kyobwo mu hadithi mbaka yatugamba atya? Yatugamba Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kale nga atusomesa ku mpisa ze tulina okugoberera nga tugenda ku muzikiti, nga tugenda okusaala. Yatugamba nti fa'tuha bisakinatin wa waqar, mugende bisakina nga muli bakakamu, wa waqar era nga muli bagonjebwa. Amakulu n'okufubutuka. Era ekyalitumye omusiraamu afubutuke simanyi okitegeera, ng'ogenda ku muzikiti tofubutukanga. Ate bw'ompulira bakima ne bw'olira nga bakima siwulira, tofubutukanga, tambulira mu kitiibwa. Bisakinatin, mu mpola mpola, wa waqar nga wenna ojjudde ekitiibwa. Lwaki? Ibaada gy'ogenda okukola ya kitiibwa. Kati mu hadithi eno mbaka n'atubuulira ensonga lwaki omuntu yali yagadde okufubutuka. Lwaki mpozi? Ayagala asange gamba jamaa bakimye, katugeza abadde wali mu hoteri ng'alya mmere, ayagala asange era keesooka. Mbuuza akola atya? Afubutuke? No. Lwaki? Hadithi najja kuba gitomedde. Ombaka yatuga nti fa'tuha bisakinatin wa waqar. Bw'oba genda okusaala essala, gendera mu kitiibwa, ng'oli mukakamu, ng'oli wagonjebwa. Lwaki? Yatugamba nti fama wajadtumuhu fasallu. Topapa, tofubutuka, kyonoosanga kyoba osaala. Wama fatakum fa'atimmu. Era ekina basuba muna kijjuza. Kati oba ofubutuka kyawo. Ibn Mas'ud kyagamba yaga nti law umirtu bis-sa'i, singa nategeerako nti Allah ategeeza kufubutuka, la sa'aytu, nze nalifubutuse ng'emisinde, hatta yasquta ridai, nentuuka ne ku mbeera essuuka yange neegwa, naye nga sisobola girondawo, kubanga ntebeze girondawo njakeerebwa mpaka lyakitegeera nti Allah talagira siwulira kufubutuka. Al awamiru wan nawahi, biragiro na biziizo kwe tutambuliza eddiini eno. Al awamiru wan nawahi, ne tujja tuba nga mulembe guno gwe tulimu, simanyi mpulira, tuyina kye twalagirwa min al awamiri al ilahi,
tuyina kye twalagirwa Allah yennyini nga yatulagira singa osoma essula eyitibwa suratu nisaa 10:15 ne suratu luqman aya 15 ne suratu tauba aya 10. Allah yatulagira ki? Yatulagira abasiraamu tubeere basalafu, tubeere ku bisiraamu original. Tuli ba mukisa ne hadithi njikusomedde. Aha, nekitegeeza nti mu ddalasa ya leero katufuneyo eddalasa ya leero katugifundikire nakufunayo n'omu ku banene. Abanene abamanyi baffe abanene boogera ki ku kigambo busalafu? Ensonga y'omusiraamu okubeera ku busiraamu origino bajoogerako ki? Mu ddalasa ya leero katufuneyo omu. Ani oyo? Ani oyo? Dr. Abdullah ibn Salih al-Fawzani. Sokolabe olw'obukulu bw'ensonga yatunga kitabo kiramba mwengendo okujja ebigambo eby'olwaleero. Ekitabo kiyitibwa kitya? Erinnya ly'ekitabo kiyitibwa Hajatul Umma. Hajatul Umma ila al-manhaji salafi ly'erinnya ly'ekitabo. Ku peegi ye 14 kwengendo okujja ebigambo bye bino. Aha, kansooke nkuvunulyemu erinnya ly'ekitabo Hajatul Umma, obwetaavu bwa umma ila al-manhaji salafi, ku system y'abasahaba. Necessity olwo luzungu kitegeeza ki mu Luganda? Necessity kitegeeza ki mu Luganda? Sowulira gamba obwetaavu. Yali atulaga obwetaavu bwe tuyina ku nkola y'abasahaba, okulondoola enkola y'abasahaba. Maulidu, for example, maulidu kitegeeza mazaalibwa. Maulidu nabi, amazaalibwa ga nabbi sallallahu alaihi wasallam. Wulira basahaba baagakuza, oyina ansa ki? Gamba ye etaabu eririddawa. How baagakuza batya? Nakusiba lunaku lwa Mande. Kiba kitegeeza ki? Kale kankutwale ku bigambo bye, osanga Allah nakkiriza nekitegerekeka. Byenkusaba obyetegereze nnyo kubanga neegomba obitegeere. Olwaleero ate sigenda kubizza. Yagamba nti kullama yataakharu zamanu tashtaddu al-ghuruba wa takthuru al-fitan wa yahtaju al-muslimuna ila inayatin akthar limanhaji salafi. كلما يتأخر الزمان تشتد الغربة وتكثر الفتن ويحتاج المسلمون إلى عناية أكثر بمنهج السلفي. كاتب ينكفون لرام أوليلا مكوني كوي كي أبدي كي mugambe tumaliriza. kullama yataakharu zamanu, buli omulembe gye gukoma okwesamba. Nkusaba ontunuulire kuba njagala obitegeere. Era zino sayini zenkola siri mu kwejinga, nyina kyentegeeza. Otulabe tujja ng'okyusa ekifo kubanga muna ekisoboka.
akamegga enjovu ijali omusaze nga bina bituukiriza naye kati kanza kuba wekati ne kamufukirizike mu kabbuli ulya kullama yataakharu zamanu tukivunudde tutya buli omulembero gw'esamba tashtaddu lghuruba kaki kyayitirira tashtaddu lghuruba kaki kyayitirira mu ddiini eno kati ekibuuzo obitegedde nga basinabitegeera kubanga eno sentence kolaba ngyesibyeko bw'ogitegeera kijja kwanguyiza okutegeera ebirala bingi na bino byayogedde bingi tosobola bitegeera totegedde eno sentence esoose kullama yataakharu zamanu buli omulembero lwe gwesamba ekibuuzo gwesamba ki kuba ku dhuhuri mbisomeseza wali nakasero nfunye essanyu waliwo omusiraamu atuwadde ansa niŋŋamba alhamdulillah buli we gwesamba ki siwulira kakatunula wano olabe mu hadithi emu Imam Muslim yagifulumya nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam ulya ondaba yaga nti omugamba tandaba oyo mugamba alabe eno ono gwe ngamba tunudde bweru tunule eno olabe kati nabbi waffe yatugamba khairu nnasi qarni omulembe ogusinga obulungi piwa nga tewali kakikya yenna gwe guno ogwange ekyasa ekisinga ebbeeyi kyekino ekyange kyendimu kiwa erinnya gamba ekyabasahaba basahaba be baani gamba be basoma ku mubaka butereevu Allah yabawa ekyengera ky'okusinkana omubaka bamusomako kati bano babbeeyi uli abakyabaddako yaga nti thumma alladhina yalunahum oluvannyuma guno oguddirira guno omulembe gwakomeka kino ekyasa kyakumeka wenkutte kino kyakumeka bano baani basahaba bano baani batabiina be baani be baalaba ku basahaba amakulu bo basoma ku basahaba thumma alladhina yalunahum oluvannyuma guguddirira guno gwakomeka gwaba ki guno gamba tabi'in na bano babbeeyi mu ngeri yaabwe kubanga basoma ku basahaba ate bano basoma ku batabi'i ate batabi'i basoma ku basahaba guno gwakomeka gwe gusooka basahaba bano batabi'i bano batabi'i tabi'in byasa bimeka ebyo kati mu byasa bino ebisatu tewali mawuledi tewali kwabya nnyimbe tewali kusala birevu eno tewaliyo kweyesa enjiri teyaliyo bazikiri kalenge nno kakikya mungi geno teyaliyo kati oba okitegedde embuuza gwe kyasa kyakumeka kyenkutteko ate kino kyakumeka ffe tuli mu kyakumeka nagambye ntunuulire kuba sayiro bindekere ffe tuli eri kubanga ekyaffe kya 10 tuli mu kya 14 eno gye tusinzira ne tufuutaana nga ffe tulaba okusala ebirevu tekirina mutawaana eno gye tusinziira eri mu bisooto eri ku kibira
ne twagala tufune entegeera mbu tusinga bano okutegeera eddiini era ffe nga tulaba amawuledi terina mutawaana tuba tusalira mubaka. oba bitegedde uli ebigambo bya Dr. Fawzan yaga nti kullama yataakharu zaman the more the chasa to be away from basahaba kullama yaga tashtaddu al-ghurba kaki kyayitirira kubanga benjogera mba Uganda mwe mukimanyi twali tuli awo abasaze ne baleeta kakica yali kakica kyoyo Jumana Zukuli wetabiwuliranga nako era ne baza baseka banyikidde okusomesa sikyagala bagantu ago nti abo Bazukuli twali tuli awo nga kakica omulala tajjayo omutwe. Banange mbuuza mmwe olwaleero ani ayina akaladi kana kasapuli kano ani akayina wano mbuuza mmwe ani akayina temukyayina imaani munange tayimu yaliwooko ng'omusaza otulaga mbu ayina imaani ng'agula kaladi mwazinyinimbye naye kati okanoonya muzikiti wonna bwino yakakuba abasiraamu azikaali bazireetera ku ngalo zaabwe. Twali tukyali awo tukyabisana n'ab'obulaadi bannange owulira ebigambo bya Fawzan tashtaddu al-ghuruba kaki kyayitirira tuba tukyabisana n'ab'obulaadi ng'ate abazikiri kalengi naye bajjayo omutwe tuba tukyabisana n'abazikiri kalenge ab'amawuledi ate sebo gakalukalu tubasaba bwino batandise kuvuma kati batuvuma sebo balowooza bajja kumalako bavuma sebo ne bajeregana nuka katoye bwino bagambye leeta bwino ate ojerega bujerezi tujja no bafuntula paka ku kisenge kuba temwina bwino kuba omuntu kasi atandika okuvuma kitegeeza talina bwino ate byotuvuma tetusobola bifuuka mbula okuba ogambye ndio era tufuuka ekyo tuba tukyabisana n'abamawuledi ng'abayiri nga bakukunukayo nabo tujja bafuntula mpaka kuba tebalina bwino ekyokuba obungi bw'abawagizi si ye bwino ngamba bwino tashtaddu al-ghuruba tuli mu kakica wakati tuba tukyabisana n'abayiri abasazi b'ebirevu nga nabo bakukunukayo tuba tukyabisana n'abasazi b'ebirevu nga basipidika tuba tukyabisana n'abasipidika nga bamukweyesa tuba tukyabisana ne bamukweyesa ab'edduwa za 40 akavuyo ke tulimu g'okategeera otya tuba tukyabisana n'edduwa za 40 ate edduwa z'amasomero bana bagenda kola senior 4 tulinawo edduwa tuba tukyabisana n'edduwa z'amasomero tugenda okulira bagenda kwabya lumbe tuba tukyabisana n'ab'ennyimbe madda ga mbogo nze nno kambikuvunulire nkusiibule buli omu alina obwongo obubwe kullama yataakharu zaman the more the century be away tashtaddu al-ghuruba the more the kachicas
what yatugamba wayahtaju almuslimuna abasiramu ekyo balina kukijjanjaba na nsonga egi ila inayatin akthar eriisa ejjogi balitunuza eri bimanhaji salaf basahaba beeyisanga batya ng'embeera eyo batuuseeko. basahaba bwe bameranga ebirevu nga babisala nga bakalakata nga bakendeezaako. al inayatu akthar eriisa ejjogi tulitunuze mu basahaba. omubaka amazaalibwa ge bagakozanga batya nga bakuba amataali ne bazina bannabbi leko bayita okuzikira etaali ne livuga basimbanga lunaku lwa Mande ekitaala tukuba eri ekitaala tukuba eri ekitaala bwe bagwangako ensonga ennene ezeetagisa okulaajanira Allah nga ku ssomero ly'egindi bambi ensonga nnene yabaguddeko kubanga bagenda kukola ebibuuzo bya UNEB. kakati basahaba bwe bagwangako ensonga ennene katugeze nga bagenda mu jihadi bagenda wa Ghazwat Tabuki nga bakola batya nga bakolawo edduwa nga bakuŋŋaana edduwa z'amasomero ensonga y'okukola ebigezo yennene okusinga jihadi. bwe bagangako ensonga ennene nga bakolawo omukolo gwe bayita dduwa. abasaaza abatannafa kino ekibalo kambayambe enkibawe okusinziira ku bwino omukolo gwonna ng'erinnya lyagwo dduwa eba bid'a. tofangayo ani atuyise batuyise tugenda ku dash Islamic Institute waliyo ki tugenda ku dduwa totulimba tekawo ekigambo ekituufu ogambe tugenda ku bid'a. okumanya kyegamba kyenkakasa nakino kankigambire eddala wallahi ne bw'owulira nga babayise wa nakasero naye nga batuyise kuki ku dduwa. tetufa ku dduwa eri kuki ne Hasani Kaluma abayise mujje nakasero waliyo edduwa anti waliwo temujjanga lwaki baba tuyise ku siwulira omukolo gwonna ng'erinnya lyagwo dduwa eba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.